Sabiti ewedde omukulembeze gw'eggwanga yakola enkyukakyuka mu babaka be okwetoola eggwanga lyonna mu bifo eby'enjawulo. Wano eyabadde omubaka we mu Kampala Hussein n'amusindika Yumbe n'amusikisa Amina Lukanga. Olunaku olwaleero Hussein lwawaddeyo Yafeesi mu butongole eri amuddidde mu bigere. Okay. The Uganda flag and the stamp. This is the symbol of office. Ono avuddeyo n'abeera ku byamusibirira ku biki byasaanidde okuba ng'atunuulira, wabula ayogeddeko ku busungu abantu bwe bagamba nti yabadde mukambwe nnyo mu kuddukanya ekibuga. Naye kyenjagala oba assurance nti munnange anziridde mu office. Ndowooza ye tajja kubeera, waliwo ababadde bagamba nti mbadde mukambwe. Kyo si kituufu, simanyi oba kituufu. Naye tajja kubeera bw'atyo. Naye at least naye ajja bikola. Newankubadde nga bino bibadde bwe biti, naye era avuddeyo ne yeetondera abo baanyiiziza n'ategeeza nga bw'abadde atuukiriza obuvunaanyizibwa bwamuweebwa era nti teyejjusa ku ebyo byonna byagenda maaso n'okutuukiriza. Banyi bangi mwanyiiga, mbeegayiridde munsonyiwe. Naye byonna bye tukola, tetukola nti ffe ababifunamu. Naye Uganda yekola ki? Yefunamu. Zonna decisions zinakola, zina enforcing ezaali tezisaabamu. Ezimu baali bazinsibako, naye ezisinga nazikola nze kennyini ng'omuntu. Era ndi proud olwa decisions ezimu zinakola ki? Zinakola. Era ne mmala nkomawo ntandikira wennyini awo. Tewabeerawo omuntu alowooza nti ndina decision gye nejjusa. Hudo mbufu bwe bumu alaze okusoomoozebwa okw'enjawulo kwayiseemu ng'aweereza bannakibuga. Okusoomoozebwa kw'ensanze kwe kuba nti emirimu gy'ekibuga mingi tegiggwaayo, kati mu bungi bwazo ebiseera ebimu okoleramu kensobi. So pressure abeerawo. Ekibuga kino ky'ekibuga ekikulu ekya Uganda. Obeera ne pressure okuva buli nsonda y'ekibuga. Kati ebiseera ebimu n'osanga ng'olina ensobi z'okoze. Naye eky'omukisa omulungi mbadde sober enough n'endaba nti ebisinga byenkoze mbikoze nga ntegeera. Era tewali kyenejjusa. Ono era akoonyeeko newa gye yaweereddwa mu disitulikiti ey'Eyumbe n'ategeeza nti singa kibadde kisoboka olunaku olwaleero gy'abadde asula. Ababadde balowooza nti nnyinza obutagenda Yumbe, abo bo tebamanyi bukulembeze kyeki, tebamanyi ebyobufuzi kyeki. Kubanga si kyangu President ne bw'aba nga akututte oba wa mukisa bukisa okuba nti gwe gwalonze obeere ng'omukiikirira mu kifo ekyo. Ogwo omukisa munene era nga kaada abadde mentored n'abakulembeze aba NRM. Ekyo siyinza kikola. Ye Amina Lukanga eyakwasiddwa obuvunaanyizibwa buno avuddeyo n'abusiima era n'asiima omukulembeze w'eggwanga olw'omukwasa obuyinza buno obw'okubeera omubaka we mu kitundu kya Kampala era n'asuubiza okutandikira munne bw'akomye. Bankwasizza files eziwedde n'ezipendinga n'ezirina okumalirizibwa. Era nsobola obbagamba nti ngenda kutandikirawo ku byankwasizza n'ebuvunaanyizibwa obulala nga nabo bwe bujja. With time bikimu tujja kikwata nga bwekiteeka okukwatibwako. Nabye nsuubira nti abiremereddwa like nga bagambye nti office eri very busy. Waliwo by'atakutteeko bukwasi so siga nti abiremereddwa. N'olwekyo mbategeeza nti ngenda gezaako okumaliriza ebyo byalese pipeline then by'atakutteeko kwemba ntandikira nange. Ono wabuuziddwa ku nsonga y'obusungu ssaako n'enteekateeka ez'enjawulo alina byazogeddeko mu buyinza obwamuweereddwa. Obutonde kati simanyi oba tulina obutonde bwe bumunze naye tuyinza okuba twawukana oba nyinza okuba musinga nako ku bukambwe kati simanyi, time will tell. Wabula bwe bayenkola tujja kutula twogere nabo. It's about kutula ne twogera nabo. Bajja tubuulira kati gwe ndowooza yo nabo tujja kulira endowooza yaabwe nga time etuuse.
Hussein watwaliddwa Yumbe nga waliwo ebintu bingi nnyo bannakibuga okubimwerabirako omuli enteekateeka ye yategeezanga ey'okutereeza ekibuga ng'era abantu bonna abagenda maaso n'okubuulira enjiri ku nguudo bwe batateekeddwa kubeerawo wabula ono yavaayo n'ategeeza nga bannamawulire bwe baakyusa ebigambo bye era ne yeetonda. Mu mbeera y'emu era anajjukirwa nti mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 yavaayo n'ategeeza nga omwaka guno bannansi abatali bamu bwe bajja okubeera nga basasulira okugema ekirwadde kya COVID-19 wabula waayita Mbale omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisitule y'ebyobulamu n'ayiwa amazzi mu bigambo bya Hussein Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.